Kuboka TV webale kubera mpozi ngate otugoberera bulungi nnyo. Breaking news, amawulire agakafuluma era agatambula kati wonna ku mikutu kyonna egy'enjawulo ate era mpozi nga tusinzira ne ku mukutu ogwa Kyagulanyi gwennyini ogwa X. Gavuddeyo nga galaga Electoral Commission, akakiiko akakulira ebyokulonda, akakiiko akeetengeredde akakulira ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda, kavuddeyo ne kafulumya ezimu ku districts oba oliawo Mwami Kyagulanyi gy'atannafuna mikono. Gy'atannafuna mikono. Era kusinzira ku statement ya Mwami Kyagulanyi agamba, in the most partisan manner, the Electoral Commission is indicating that we haven't submitted enough signatures for my nomination as president from the districts listed below. This after submitting more than enough signatures per district. The same commission is indicating that Museveni submitted more than enough signatures. Shamelessly, GISOs, DISOs, RDCs, etc. have been reaching out to all those who signed for us, intimidating them and threatening them. Then the EC says it called them and they denied having signed for us and therefore removed them from the list. If you are a registered voter, your national identity card indicates that you are a voter in the following district. Please come to the National Unity Platform headquarters at Makerere University at Makerere Kavule tomorrow at between 8 a.m. and 11 a.m. and give us that signature. Our nominations is on Tuesday, 23rd September 2025. Kakati uliriza olukalo lwa districts bazitaddeko Alebatong, Amuru, Buko, Bushenyi, Dokoro, Gulusite, Gomba, Yiganga, Kakumiro, Kamwenge, Moyo, Nakapiripiti, Ntungamo, Padel, okay, this is Padel, Rubanda, Rubirizi, Ruampara, Shema, Sironko, Soroti District, Soroti City, Terego, Yumbe, Arua, Agago, Amoratal, Kamungu, Kapchorwa, Kitagwendwa, Koboko, Kumi, Lamwo, Lila, Mbarara, Omoro, and Palisa. So, awo obakugambidde nti ezo disiki zonna ziri incomplete. Abo tunye ebbaluwa gye tutadde yaawo ziraga ezimu ku districts ze bagamba nti ziri incomplete. Ziri incomplete, tezirinaako bantu emikono mitono. Kati bw'ogenda ku bbaluwa ya Electoral Commission ojja genda ogyekebere bulungi nnyo. Bo bataddewo n'ennamba. Bataddewo n'ennamba ya mikono egyo n'ebirala byonna status ojja kubeera mpozi ngate obitegeera. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi wakubidde omulanga okutakungula nti gwe wenna nga owulira wandyetaaze okubateerako omukono mu districts ezo z'ensomye waggulu bakugambye olunaku olw'enkya keera. Olunaku olw'enkya keera wakati w'essaawa 2 n'essaawa 5 ez'okumakya obawo omukono gwo. Jjukira babadde nga bagezaako okwagala okuregisteringa n'okwewandiisa okutwalayo emikono egyo naye nga Electoral Commission bagamba nti mugira mulindako. Kakati basajja battu bagenza okubanga abagira ndowoozanga babadde bagula akadde balabe butya bwe babadde leyingisaamu bagenda okukibagamba nga tebasobola kunoonya mikono egyo. Abaana ku kitimba batandise okugamba Electoral Commission fe mutukkirize Kyagulanyi ayimire bali mu tenti yammwe tujje tumuyireko emikono. Wano nno naye wa video n'agamba kyangu nnyo bwe kibeera nga kyakuyiwako mukono abaana muzirinnye. Ne waliwo gyendaba gyatagenda kuba kati enewe mbalala naye batandise okugira nga NUP egende eyingirayo
kakati ekakumira eno nabbanja alabika abagamba mbalabayo mbalabayo entungama eno ndabira ddala nga bagamba mbalabayo Rwanda Rubirizi eyo shema ate shema eyo yo baba sisuubirayo anyway katulinde ki ekinaddirira but kyobomanya emikono gya Kyagulanyi tegiwera possibility weeri singa mbate mumuwadde emikono by tomorrow possibility weeri ey'okumuwandula mu kalulu n'abeera nga tagenda kwesimbawo ng'electoral commission yekisazeewo jjukira waliwo abadde bagamba nti tekisoboka President Museveni tasobola kugenda mu kalulu nga talinaamu Kyagulanyi nejjukira babadde Kololo ku mukolo gwa iPod nga basisinkanye mwala we Nobert Mao ye mukulembeze omupya wa iPod aliko ng'empaana gy'awaana mu President Museveni embibita gya mubibita asadaro ng'abibiita bubiibisa ati abibira nga si oli eyavumanga emmale eyavumanga ziwotameroni eyakolanga atya eyageranga engero nga si oli nga buli kimu kyakyuse ayogera awoomereza bw'agamba bannange president yo excellency bannange muve ku ssente mmwe nze nalabye ebibiina waliwo ebibiina byesitegira lwaki bikiika mu iPod ebibiina yabakiise nimanya ekibiina ekibeera mu iPod kiba kino okubeera nga kirina omubaka mu parliament PPP erina yaani PPP ani tomumanyi weewuze PPP ebeera etya n'omubaka anyway naye nga n'aba-DF baabaddeyo kati gwe abadde agamba nti tekisoboka President Museveni kugenda mu kalulu nga talinaamu Kyagulanyi kisobokera ddala lwaki nti olwedde alina biri ebibiina ebitaano Mau yakugambye they are in their rooms preparing for the next president and transition bakyusiza batyo obukulembeze mu nkyukakyuka eya namaddala nga teriimu nsindikagano ne bagamba ebibiina ebibiri ebitazze PFF ne NUP mbwe ebyobufuzi byabwe biri toxic nnyo birimu obutwa beetaaga bakuba empiso zino ezinuunamu obutwa oba ntegedde empiso zino ezinuunamu obutwa babajjemu obutwa batereze ebyobufuzi byabwe twakugamba gye buvuddeko awo nti mwami Kyagulanyi kikafuwe tasobola kutuula ku ntebe yeemu ne mwami Museveni mbakubaganye ebirowoozo mwalabye ebyabadde Kololo bakola lisiti nga mwe musooka ne mwogera natudde n'ennindi ekipya Mau kyagenda okwogera saawuliddemu wadde ne president najja n'ayogera byayogedde n'ebiggwa ezo sente zibeera nga ziri spent ekifaananyi kirumye ebyo Kyagulanyi tabisobola kuba womubeera akazindaalo olaba akubanga ali eno olwatya nga gwakuba amulabako kale tujja kuba nga twongera okuwa updates ku mikono olunaku olw'enkya abaana bakedde okuleeta emikono oba tebannaba abaana bakedde okuleeta emikono oba tebannaba districts nzisabye bulungi nnyo bwe wayagala okuddamu okuzejjukanya ddayo olabe vidiyo eno ofune emikono egyo ofune listing nga bwenyitadde yaawe ya districts ne baba nyingi kuba bwe mbalabalamu wano districts ziri meka ziri districts 36 zatalinaamu mikono boy nyingi nyingi nnyo ne district gyensinza okwewuunya ennyo ye district ya Iganga district ya Iganga ngirabye Iganga ino kwiriri namba 8 gye bakagula ekitebe gye bakagula ekitebe ng'abantu mwajja mu bungi nnyo mwali muzze kukola ki anyway tugende mu kazannyo kano ebintu bijja kuteeka ekiseera bitereere temufaayo bagiise protestive vote nze Sula Ssenyonga mbere bulungi mweraba